Kunoza kubanga bannayuganda bangi bafuna okusomozebwa ebiku ebyo biruma batulumwako kikuba nange jangu Dubai yo nange kinewunya ebiku ebiri e Dubai bisinga n'ebiri e Uganda leo omutasala kikiriza ne Dubai wali ebiku katika goja no tebyewa munena tebyewa bwe nebisenga mugatewamu ate nebikula abalese ebisoga abalese ebinyankole abalese ebiganda nebyegatta wamu bikola akatogo Uganda yesinga okukola eno esinga okukola bebomba gye tukozesa kivaako kino kwa eddagala okiyisa olina bivaako ate kano kashi samunda kano kasengejja tagenda mu bicaafu weyiyemu eddagala kasengejja tagenda mu bicaafu vaawo olabye nako nti bifudde era tukene tugamba olabye abagenyi bo balaba bawa bagenda kati omuntu kitagana afuire emirundi ng'emeka okakasanda kitufu byonna bigenze olumu kisinziira ku bungi bwabiko naye emirundi ng'ebiri kiba gimanyi ne munnange era oyo ataliiwo naye ng'ebiku bituluma tugambako okulandiro ne bannange ebikunga bitutta tuyinza kukola tutya naye nga landiro nga bamanyi yafa bukifiki sente nene nga munnange naye olaba otya twatandisa bizinesi y'okufuuyira ebiko n'agamba ekiki mukwano gwo neyeesikamu namulabanga mala mwegali yeesikamu nanga finga tufaana weetuti tuyinza okufuuyira ebiku bawira batya ewaffe yabana bagenda e Dubai omuntu gakola gwafuuyira biku yo brother ndi fit muganda wange wonsangidde wano mbadde nze gula kizigo madamu olususu bali bicyankalanye bino ebizigo mbimanyi tuyina size ennene balina size eddako balina size eri eddako eri ennene gyakabajja naye nagulako kino neno ku ssente ntono mama kyamukolako mama nga omukyalo kazi wange tomujjukira ana kisindika nokuva wano mpaka Kampala mujjukira gondi zonna mbalabe baziyita batya mu Luswahili pimples kisigalawo mu Luswahili nga bino oyinza okugaa nti mafuta ya mwili. Hii mafuta ni ya kupaka mwili. Kama mwili. Kama uko na shida na mwili yako unapaka tu hii mafuta. Ya ndio nilipatia demu wangu. Alikuwa inalike Kenya unesalu somo Luswahili. Ne mwana kiziko kino kya amanyi mama wange leo kama na kimusindika kuva wano mpaka Uganda. Ne nalisimanyi nti ateba ina branch city. Yeah, wona actually bine bizigo even if we are in Kenya. Yeah, unazipata hii mafuta hata kama uko Kenya hata kama uko Dubai. Unazipata hii mafuta inaitwa Nyondo Glim. It's the best. Green. Yeah, it's the best actually. Chaka binyemo wana. Mwana sinafuna gundi complain imbi. No. Ushagera. Kati basai waliwo bana basajja bakozesa ebizigo bemanyi. Nibi usanga mukazi anga abinengalo bweziti. Bana Nigeria. Tebana bitegeera. Temanyi. What I know about this. Nti community biligiriza kali laba nange engalo zanga ziraba. Ulaba ndo skin yange. Nkulaba onyiriga. Bayine ekizigo kyo n'omusajja n'omukazi. The good thing nti techiriko oba oli muddugavu, techiriko oba kwerusa. Just color yo. If you are black. If you are brown, you brown mwana. Let's support Nyondo Glim. We got the best. Oshagera kubanga ekisoka mu byonna kizigo kyaffe kiva mu bintu byagundi si bino ebizigo byogenda okusanga ate babiguze mba China ne batabula. No, kizigo kyekolya kuva mu ntandikwa kuva mu birime. Ate besides aina lotions ez'omubiri aina enviri. Look at my hair. Nyondo Glim. Yeah. Kyonna kimala. Kunyirira oba oli musajja nyirira. Waliwo abasajja batamanyi abatakozesa bizigo nga bakozesa oil. Bakozesa oil. Yeah. Oil. Abawo bonna oil wali. Buli kimu. Ateka oil katini nnyo bot. Actually, if you need this, ukitaka hii mafuta, unazipiga kwa hii namba ya simu. Unaweza kuipiga ama kutumia kwenye WhatsApp. Free delivery all over UAE. Unaweza hii mafuta. It's the best. Ayo nechivili basiba. Basi nechivili cha nende. Osibade. Maso mama wabana ndamusibira wana. Ngamba gwe. Azija kusiba gundi nyabe njalo siba. Jasiba. Neja sino ngenda kusiba. I know siba. Nyo siba. Yeah. Mateka. Ukitaka kushuka nywele, hata kama ukitaka kushuka nywele, piga tu namba atakuja hata ukitaka kushukia kwenye nyumba ama hapa unakuja tu anakushuka. Ebizigo bitagenda kukola bubi, ebizigo bitagenda kukuleta buno bunako. Bane mwegendereze nnyo abasajja balo abasajja benengera bayimirira mu gundi bano simanyi ba mutima ba kayima engalo zona zaakona abakazi bangi benda baawo ku TikTok engalo zaakona bane jango yo Nyondo Media yakola ekizigo Nyondo cream
And all chakabi nnyo for the serious note, something nga tekirina look side effect as I told you. Boba muddu 100%. Yeah, tekirina effect. Nze nesiga bino bana this kanyiriro all this kanyiriro banange this nanja kunjona abajja ko ankoze bubi kubanga bwentukira nduka mu studio bwentuka nembera ne lasi akaviri wenjane mapaka ebizigo Teresa msagala atetufu ne lutalo yogera nti atagira kunyonda kizigo ngakigwe bana uno mukebe bana gumpakingire guno omukebe mutwali full figure Kampala scheme erabika bubi tenga mukazi advisor wa Teresa nyirira yabitandika namukubira wina nga yabitandika wamma muzigo la spin nyirira twabaye ku Christmas yabadde mugundi bagende mu sauna yadde kino nyirira omulundi ogwaggwa nali ne baganda bange bano omusawo eno simusanze nenga we nabanyonyola kubanga ate mbasinkanamuko tubere nga tuwayawayamuko kubanga bayina emirimu ejinjawulo gye bakola waneeno mu UAE oba Dubai era nga olwaleero sisinkanyeko omu ndoze abadde abakola naye nga agenda kutubuuzaako of course tukyali mu mwaka mpya era bagaliza omwaka January February ndoza paka March Wakuchali mwaka mpya. Nenga amanya gange yenze Nyondo Rozet of course nzira kumukutoga Nyondo Media nembaweereza era nga nsaba go wena na bakusubscribinga ku YouTube channel yaffe genda maswere ngo subscribinga kagamba subscribe kabeera wao kakwateko subscribe nateera okwate ne kadaka kabeerawo kikuyambeko nti waka ina guteekayo bine tuteekayo ofunirawo notification nolaba tubalaga ebintu ebyenjawulo nzo okubanga oli obolirudda wanitazo kumanya ebifa mu Dubai oba mu UAE oba inayo abantu bo oba inayo ki so jangu ku Nyondo Media butereevu tukwa updates zonna nga obozeetaaga so muganda faya tubuuzaako tuwayewayemuuko amanya nze Sonko Moses tubaniriza ku Nyondo Media mwebale jiwagira twagayiza omwaka guno omulungi bane bayita mu mwaka mukadde ndamupya tubandiriza Sonko abayeddira ki Sonko abayeddira ngonge Sonko akabbiro nga kanene kaki kanene akanene ke kaki kiba kyennyanja kika kya kinyanja ne baketa kanene aito kiriya sikiya kwati kirabikala bikeera kati in case kizo manyo tyanti chikano kanene baketa kanene kizibu kyakulaba lwansonga tena kisanga bine binyanja ebirala kwa kabira mazzi munda nnyo yes enga bakalya ekyo sina kaidia so onaku luli of course nabasinkananga mukola emilimo bwe nabasinkananga mukola emilimo tino dom tukwatagana ku surprise ya Dragon Lady nga bamwagaliza omwaka omujja gwetumuyita omwami we gufe gwetumanyi ng'omukyala naye nga batulina okusinkanamuko ntwogeramuko naye ng'ondwisizaako however of course kirina okugwa bannayuganda bakola emirimu egy'enjawulo of course nakusanga ku lunaku olwo neŋŋamba ate no idea eno yavaawa wano ofunzafunza emirimu ng'emeka anti kati like wano tukola kwa lifeguard ka part time cafe nengo migo tusingo kola gwa fumigation kufuira biku biyenje yenyabo nego abe lifeguard yenyabo kati ogatagata n'emirimu emirala oli mu kujjukujju tokola mulimu gumu nyonga my life ya UAE totuira wamatenga sente zeetagiza mu jimaidi expensive ino kola gono kwa naguli kulango funa no iye wano no iye wali nawe no bera gatagata yenyabo kati ekyo mwakitandika mutya era idea ogifuna otya idea nga oyajira nga omayoba wakajja mu Dubai buli kimu kipya sente ozeetaaga ekabeetaaga naye olwobiri sifozi twatandikiramu ne munnange era oyo ataliiwo nenge ebikubituluma tetugambako okulandiro ne bannange ebikunga bitutta tuyinza kukola tutya nenga landiro nga bamanyi yafa bukifiki sente nene nga munnange naye olaba otya otwatandisa business yokufuuyira ebiko nagamba ekiki mukwano gwo neyesikamu namulabanga mala mwegali yesikamu nanga efinga tufaana wetuti
Tinzo fuire Ebiku. Bawira bate waffe. Yabana bagende Dubai. Muluga kola kwa fuira Ebiku. Ne muganda omunange. Inakole emirimu simi yangu. Tufe okudda okutula mu katanda. Atandisa akola ki? Naye kinyumidde nti si kyokka kye mukola edinga part time nenga muno mulimu gwe mukola lifeguard bikitwa tugende nenga nakyo ginsonga nkulu nnyo bira sigenda binonooza nnyo n'ekino kye ngenda okunonooza kubanga bannayuganda bangi bafuna okusomoozebwa Ebiku ebyo biruma batulumwako kikuba nange jangu Dubai yo mnange nange kinewuunya Ebiku ebiri e Dubai bisinga n'ebiri e Uganda leo omutasala kikiriza ne Dubai wali Ebiku Ebiku bino biva mu ki ano sikyama Ebiku ebisinga ebiri eno tujja nabyo okuva eri waffe baba bireeta kajiga goja n'oyita ebyewa munene nayita ebyewabwe nebisengamugatewamu ate nebikula abaleese ebisoga abaleese ebinyankole abaleese ebiganda nebyegatta wamu bikola akatogo obadde oli mukola obadde okola alaikola bedispace gye mbadde nvaakaawo mbadde nva okufuuyira munange onsangidde wano ngaamu naye ng'obeera smart bwoti bw'ofuuyira naye sibeera bwe nti naye nga bamanyi munnange tojja genda ng'ozunga muko nga buli omu mulanga oli omufuyizi w'Ebiku omufuyizi w'Ebiku obula ezo ozijjamuko nuyambako naawe obulungi munnange kati okozesa ki tuba n'ebyuma ebyenjawulo tukozesa like ebbomba ezaffe era waliwo naye omusa okulako oba oyagala ndagaako nze so eno ensi kuyiiya bannange eno ensi kuyiiya tulina okutetenkanya okusinga omuntu okutuula eri ate ntandika okufeera sente abaana nga weefudde agent nenga n'emirimu tegiriiyo atandiseewo ekikyo nga kasente olya kali smart kali clean gwabaasi kino sikidomola nedda ne babbombera bannayuganda bagimanyi bulungi okubanga neba mu Uganda yesinga okukola eno esinga okukola yebbomba gye tukozesa kivaako kino kuba eddagala wetuliyisa tulina bivaako ate kano kaki samunda naye kano kasengejja tagenda mu bicaafu weyiyemu eddagala kasengejja tagenda mu bicaafu nelibeera nga lirisi nelibeeramu mudala liseefu bulungi nnyo nobwera nabo butakwetako obulabi ng'omuki ng'omuntu kiba dano tusandikirako bulungi nnyo kati wano tubawo nekyandikoze nga pampu yaffe kola like wano osunda bwoti eddagala neba nga likola ki just like okwambuka neba nga lyambuka waggulu era like noba ofuya just onyiga munyizesi wano bwoti tofuuwa asa akufuuyira just manyi kwagabula as example nga bwekikola ngakyo bwekikola bwete weekola eno ebbomba yaffe bweti kati eddagala mulijjawa buli kyetukola ffenna nikyetukozesa ne babbomba eno byantu bijja Uganda gamba gatonda mugulu nekino kyava Uganda nero pampa enyininyini era neyinyanga oyiraba iraba na Uganda gimanyi bulungi nnyo kyava Uganda kyetukozesa kyonna kiva Uganda towagira neddagala liva Uganda nyabo actually lwaki abantu bagamba nti eddagala lya wano lifuira Ebiku ebiseera ebisinga terita Biku nange mu kusooka ko naabanga dijja Uganda nga kyabbeeyi nitusobola tukozesako eddagala lya wano mu UAE naye kyamazima lyebasabye nebiwumula kawiiki kamu nebimala nebidda kati idea eyo mwagijjawa nti katugende ate Uganda gituba tujja eddagala eryo tulireete wane idea kwe twagijja twamala ekintu ekyo okibala twagala tukugula ebintu ebyeno kakinga ebbomba eno twagala obuuza ebbomba zeeno gazi emitwalo 3 juka mweyiya bweyiya ga sente ezo nnyingi naye nga ate eri ewaffe gifuna 15 n'ogireeta bapimira mu kilo kiba kizitowa nnyo yes ate okusinga akoze eki aguze eno nemugireeta eddagala lijja litya abantu nga batya okuleeta amadagala wano eno amadagala bagatya nayo legana kirungi amadagala gaffe gaba branded naye baba bagayisa ku kisaawe erinnya bayiraba nalaga nti gano simaki simabi sikuba buli kimu kibaawo kuli kungulu ennyabo ati eddagala teribeera expensive okuligula Uganda ate ne wano teririiwo erifaanaganako ng'eryo eddagala lya bbeeyi tetuganye naye ate tekigasa kugamba nti kangula erya layisi eriri wano nga terijja kukola ate so ogula ekyebbeeyi naye goba ofuyiddeko olumu yakuyita ne ku mirimu emiki emirala akusinga okwagala ekya layisi aye kino n'omulimu gwammwe layisi agula buwanana so ne mutandika ekintu mpola mpola kati kambuza kino kifuuyira
kifuira mu nyumba nga mmeka naye kati kino bomba eno ya kidomola kimu lita 2 kateza buli kidomola kino kimu oba like buli bomba eno emu ifuira room emu ne bigwamu bulungi nnyo n'amagi gonna ne gafa tasigala wadde n'akamu. Mutekamu amazzi si bwe kiri? Yes, tekamu amazzi, tekamu eddagala, tekamu n'amazzi okusinziira ku kipimo kye tuba tupimye naye kye tugenda okutta kubanga ery'ebiku liba lya njawulo liba lya biyenje biba bya njawulo tekamu okusinziira ku kye tugenda okutta. Owaaye buli muntu akola kyategeera, buli muntu akola ekigenda okumuwa eddembe, naffe abanyondo glim tubakoowoola ate mujje mugole ekizigo ekigenda okuba gogola ensusu zammwe zirabike bulungi nnyo. Gwena ndikyetaaze yita ku namba y'essimu 0524680778 ate ngira tulina ne products ez'abakyala mu kisenge kweteekateeka ewamu n'abaami man power biki byonna twatugende nawe na anitaze okubanga ate osiba akaviiri olabike bulungi nnyo oba tosobodde kusiba nga yalaka wigi ezinja nono tukola ki tuzirina so gwe wenna atulaba tukusaba obeere ng'otufollowinga ku social media platforms zaffe zonna ez'enjawulo ate obeere ng'ofuna ebyakabi ebisingawo yensonga lwaki ne brother waffe ono tumubaleetedde bannayuganda bangi abali muneeno naye nga amazima ga nti zi bed space zibeera n'ebiku kyo sijja balimba sikuswaza sikwogera binaffe byali bitulumyeko otwo ne tubuula mpaka ku makya ate ebiku bino bimanyiira nnyo bigera bukyo ogendagenda kukola nga biryoka bisirika naye obundi obw'ekiro ne bikuluma so nyini bwe kiyita ensuwera biraddala nga obudde okukyokuluma ogenze ku mulimu otudde oli ku mirimu gyo kisala bwekiti tekiyitako mabega nti oba wawodde onyini nekisala bwekiti bana ebikubiswaza era kyembadde mbagamba bannayuganda bannaffe mwena bali mu UAE wonna emituna gy'olimu tusobola okutuukawo tukubira kasimu mugenda Abu Dhabi buli wamu wonna Alaini Kayima Fujaira yonna tugendayo era munnayuganda enaali yatulaba ebikute bikutta ekikunga kisuma kikwesibyeko akanyanga okubiza kasimu tujja kutuuka wonna woba oli bifiire ddala ne galanti tugiyina nnyabo tuvaawo olabye nako nti bifudde era tugenda tugamba olabye abagenyi bobalaba bawa bagenda kati omuntu kitagana afuire emirundi ng'emeka okakasadde kituufu byonna bigenze olumu kisinziira ku bungi bwabiko naye nga emirundi ng'ebiri kiba gimala nekisinziira ku bungi bwabiko waliwo ebingi mulimu mubisanga nda mulimu bityamu waliwo naye wosuka ne weekweka noga ntekindaba nawe nosooka okityamu ng'olaba kikususseeko naye temuli babbeeyi nnyo kubanga munange oli ajagamba nti akasente kangi at least kambeerewo binnume ngume akasente sigenda kabwayo kangi akasente si kangi kawadde betukozesa bya bbeeyi biva wala naye era tumanyi nti abantu baffe bambi tebalina bulungi ssente kati tugira kusente era akasamusamu kati tuteesangawo bimanyi ate tusobola kulemagana munnange lwaki tuba ku namba y'essimu abali kwetaaze abantu twetaaze bonna so tufunira ku namba y'essimu kansokeza mu luzungu eba plus 971 979 4147 ye namba eyo eri ku WhatsApp osano gitukubirako mu Luganda zatuyize ne mu Luganda mu Luganda eba plus mwenda musanvu kugattako mwenda musanvu emu mwenda musanvu mwenda nnya emu nnya musanvu n'obusinga ku WhatsApp ne direct era babeera nga babafuna so banaye mulekeraawo okubeerayo nga mutya ebiku ne biruma noweetakula ebiku ne biruma so amazima gali nti go abantu bangi muno mu UAE muno mu bed space ebiku bingi nnyo bana balenzi baneeno basufu nnyo mu kintu ekyokuba nga ate bakola ki babita idea yaja baali batuufu kuba nabo bakiraba nga babonaabona ebiku ne bibaluma bagenda ogeza kugula ku ddagala nerigana okola ki okukola nga ate waffe eriyo eddagala konku erigenda okubisanyawo bikole ki bifuuke emirambo so gwe wenna aliyo totya akanamba k'essimu akasomye ne ku screen kagenda kubeerako entako obulabalamba obakubireko oyogereko nabo bantu bakuteesa wanekyanya waliwo abayinza okugamba nti affe twagala mujje mutufuuyire naye musobola otunda eddagala oba mutunda eddagala n'eddagala tuyitunda mu bipimo byonna bukipa obutono obunene kusinziira ku kyagala n'eddagala weeriri so oli wabeera yagadde
kumuguza ye akyekolereko Yes. mumugambo wayi kale gwamanyi neddagala liriwa liiryo mumuwerako n'amagezi nago okubikola. Yes, tumulaga nti ekipimo w'ekiti kigenda mu liters witi ky'amazzi tumulagirira munnange ngaye temuli babi tuli babi kwa naffe munesente bazituwa n'omutima omulika naffe tulina obadiza n'omutima omulungi. Wow. So ndowooza byebyo ebya life guard byo tuli byogerako ndowooza oluvannyuma naye nga saawe nokubanga ebya life guard bigenda kugasa ye of course n'omuntu yenna abeera afunye obuzibu eyo naye saawa eno tuli ku kiku ffenna nga kitutwalira wamu tubeera mu bifo ebyolukale tusulamu ffenna tubeera ffenna so n'Abapakistan abo si bakyasiza okuba n'ebiku abo bayindi baki Pakistan babiri bonna mwali mubafuuyiddeko abo bonna tetusobola kwera kusinga ddala Abafirika abo ba Nigeria aba Cameroon batekuba na Pakistan ebikyabo bo balimu okwematira baagala bakkiriza n'ebibaluma naye n'omuwuuya olakwata awulira bye twogera ogamba siye bibaluma kamunena bo bategesa bo ne bakapa ne Baba, do you know this one bed bugs? You know bed bugs? Why you don't know? This one is small insect after biting when you sleep, biting everywhere after you no sleep. Oh, working here, you know bed bugs, eh? Olumba ati babimanyi. Batamanyi kyebitegeeza kanza nabo babirina mu lulimi lwabwe bakola ki? Ne mu lwaffe batabitegera bulungi. Ennyabo. Naye olwakadde ogamba sigenda kwerekereza wolibanga ofunye wantu ogenda okukola njagala ompite. Tukwate oli wanabanga nanyini bed space nga talina buzibu singa waka bibaddeyo mmanya kuyite waka kugamba manyi kwa bifuire nga bwendaga buli kimu niyo bandoza mbirinde bijje oba tuleteyo konga kimu byale tulabe nga gitusobola tokisabira kujja tokisabira kujja kwanza amanyi kyebikola abantu gyetutambulira eyo tokisaba kale wona bafunyewo nabona wa bed space nomugabo manye kiro nti njala kufuya nakyo nakinaye kino nakiri nzo mpisaamu ko ali akasimu nenzija ne tukwata nga bokola ki nga wokukola ebintu ebyo so obalabe ngeri gyo kikolamu yennyabo kale lakade kaliwa kalala ompitanga ne bambiwe bali nnyo kutwagaliza bannayuganda abali e Dubai okulaga naffe kiyinza okwongera ku nsi yaffe ilansa abantu musubscribing mulaiking kwa bambi buli ne wagenda maaso naffe tugenda maaso nakazi akanyondo glim bannange mukakozese kamulembe toyeza kunyiranga ffe boboti ngasiko okozesa kanyondo glim nawe kali nnyo bannange mukakozese nnyo oyali kushuka tekerusa ebirwadde byonna kabitwala oba luwumu obulwadde bwa lususu oba mbala wabiki kayimalamu bulungi gwasenga mu kino so nga tumaliriza bwali e Uganda mbeera kiba situation kijibwa sisinkana eyakusikasika n'ogamba nti kangende kate e Dubai mbe ne change yake ekipya embeera se okunsikiriza e Uganda mukola nnyo nemufuna ssente n'enfulumya yaazo zigoma nkali vali yazo ntono nnyo se muzifuna nogera kulaba bino school fees ate kusasula ate bikisenzi fuluma nnyo nenga tojja keno toyinako nenga ojina atleast nzo funa singa kawerawerako kosoka kozesa kola proxy kuze Uganda no solo kusevinga katono tono yennyabo bigambo ki byogenda okusengekera omwana ali eyo nga yagamba nti nze okusinga okugenda okufuuyira ebiku ngende ngambeko omwana muwala Rozet nti nkwagala nga tasobola kunzikiriza kubanga afuuyira kiku ngende ngambeko omwana muwala Farida nti munnange nkwegombye nga yagamba wakiri okola omulimu ogwo wakiri abba okola omulimu ogwo wakiri afuuka fake agent okola omulimu ogwo wakiri asigalayo mu katanda nga yeebase oba wakiri afuna mu bashuga mami omugambo otya munnange njagala nti munaye w'Ebiku simusobola aneze kyensaba kyembwira ku bavubuka bannaffe okunyooma emirimu si kirungi oyinza okukola nti banfuuyira biku naye ng'ate nkyenyumirizaamu kusaba kanze mu katanda eyo nindoba like oba nindoba wa life guard oba nindoba balista no kwesa obwongo eno baana bayinya bakozesa obwongo nafunamu no tena nkiwetagiza tugenda sema mu accommodation sima kudda mu mirimu kimimu just kubikula bwongo succeedinga olidde
Mwana mlenzi musanze leti muko abadde akyamaliriza of course mbadde nkyalina okumulindamu kamalirize nga sina kumupa pya abeere nga akolera bulungi bakama be basiime nenga nalina basuubiza nti ngenda kumuleeta ate mubanjulire ababulire kyakola kubanga nange mpuliddeko era mbaddeko wentula obeere tudde mu zino zi public transport olaba omuntu ng'ekintu kisala kidde eno kidde eri ate tosobola kukyebera kubanga kisobola okusala okuva kwene kijja kugwe nawe n'ogende waka ne kizaala bite bizaddewo bizaala enkya negula emisana n'ekiro tebiriiko budde bizaala ne byala so mwenna era nkimanyi bangi mubiina bibaluma bibasumbuwa ndoza twali okulanga kulala nzikasita mubaleetedde omanyi ffe twasalawo nga Nyondo Media nti kyonna ekigatako Munnayuganda kyonna ekijja Munnayuganda mu katyabaga kyonna ekimuyambako kyonna kyanaafunamu tubaleetera abantu ab'enjawulo so n'olw'ensonga eyo nalaba nga sijja kusirika kuba lonna musinkana yali wa mukwano gwange omugwesijja kwatula ne bafuuyira ebiku so n'olina n'agamba waawo banange banaabana ate nga nkimanyi nti gye muli bangi ababirina nga bibasumbuwa naye nga mutya okwogera ne musirikira eyo ne bibalumira eyo so secretly akanamba k'essimu kaabawadde next screen kwekali nyumya naye munnange akujje mu katyabaga byebyo pozi n'ekibuuzo kyensembayo okubuuza nga tunamaliriza ndowooza abasayansi bakitunnyonnyole waliyo ekikuwa ekisajja Wala chiku kijja kimu mu nyumba. Waitawo omwezi ng'ennyumba kizaala nenga kizeekyo. Oba kiba kize n'olubuto. Kiza kubanga kize n'olubuto. Kasuubira kijja n'olubuto naye. Akusha n'ebiku binene chaka okay ndo atujja kubuuza ba science kubanga wekigatagattamu science muwanvu. Nnyo. Kale munnaye so tubaagaliza omwaka omujja nakatukyagubagaliza bannange ebirungi byokka bye tubaagaliza obadde ku Nyondo Media sobolako abantu omu babiri. Like kansubireko ndowooza family yange nagwenyiza okusiibula ennyo ndowooza bamuyita Shakira yani mu bulamu bwo Shakira mu bulamu bwange yagala omumanya munange lwaki okusinga Shakira omuntu asinze okumbeerawo Dubai nenzaako sister wange kirungi nnyo okusima omuntu nga tannafa Shakira mba muvuddeko nensinga okwagala ennyo n'okwebaza sister wange bamuyita Najemba Shamimu yanzirako nno naye omulaba oyinza okugamba ati ye mukulu ku ne munaye mwagala nnyo yabanywinabye Dubai yes abe Dubai muganda wo ddala nnyo mama ye mutayo omu era yanzirako anzirako Niambi mwagaliza bungi byereere mwaza byonna byankoledde bambi kwana yambeeddewo nnyo bambi ambeeddewo nnyo bambi na sister nga bana brother wange bonna abali Dubai bonna mbagaliza birungi na bonna abali Uganda twagaliza birungi byereere ennyabo kale nange njagaliza omukadanzaala omugave omwaka omulungi anzaala owente kitange omwaka omulungi baganda bange bonna bannyineze abagoberezi baffe bonna aba Nyondo Media abatwagala n'abatatwagala tubaagaliza omwaka 2023 gubabeere omwaka ogukyasinze emyaka gyonna gye muyiseemu emabega nze Nyondo Rozet Nyondo witini abatumidde ate nga mbadde ne wiki what is Sabone man representing alali banange mbaletedde ekizigo ekyamaanyi ennyo eno bagiyise Nyondo Green wano woka osanga ekizigo chikuleka kunnacho kaloyo ate mwe abalina simanga gundi sports ku mubiri simanga bino biguna mbalabe luwumu simanga bichi buli kiwadde kyo lususu eno Nyondo Green tebimanyi tuyina ebizigo mu buli size waliwo buno obutini waliwo bino ebinene kisinziira gwe yekolera tuyina ebigundi tuyina sabuni ayina sabuni bakola delivery mu UAE yonna oyagala Shauja, Ajumani, Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, hata kama wa buli wobeera ozegeera sobola okutuwako muganda wange kyenyiza okugamba kimu kino ekizigo nange kyenneesiiga era kati gojja kubeeraawo ali mwana katya yako storage kino ekizigo yensonga era bakiyita Nyondo Green onookawo kisanga bless
Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 3 8 8 obajja ku office survey Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.